gwenye ku parliament toliyo, ku radio toliko, ku YouTube tetukulabako, ne mu constituency tolimu. Obeera luddawa. Kati ababa mukuba nga bawe bati abo mbawagira. Abo mbawagira. Abamukuba ku format yeyo bamulunda kubakolera n'agaana okubakolera. Era n'abamukuba nga bamukuba lwakubanga yabasuubiza eggulu ku nsi n'atalibawa nabo mbawagira. Besiwagira be bali abatalina nsonga be baguza obuguzi nti mumukube tebalina nsonga abo. Abo tebalina nsonga. Abo tebakola ki? Tebalina nsonga. Tebalina nsonga. Okiraba kakati abo naye nga basinga obungi ate. Era ennaku zino abantu batambula ne zibayita eggaali. N'ababaka ba parliament bonna. Kati luli nali ekyengera wali nendaba omuyimbi ayina drone emukulembedde motoka. Drone zino ezikwata abantu. Drone zino zikwata obufaananyi. Motoka ezikwata abantu zino eziyoola abantu kati nabo baziguze kati. Bangi baziyina n'ebitongole biziyina. Ayina drone addako mu Land Cruiser kati bali bafubutuka mu drone balinga 8. Kati muyimbi kyoyo ngaba w'amaanyi. Bafubutuka mu drone balinga 8. Bwe bafubutuka mu drone nga bali 8. Ne batandika sebo okujja mu kkubo. Kola ki? Balagira motoka. Bafuwa firimbi dabbali. Omuyimbi ayitewo. Dabbali. Bazikuba dabbali. Nenyimi ngamba oli tuyimirize motoka. Mbuuza omusirikale ono. Sewandagi. Anti nze n'eddembe lyange mu Uganda. Ate n'eddembe lino byonna okwesonyiwa. N'eddembe lino nalirwanirira. Nze nkubuulira. Ne mbuuza omusirikale nti kati abo okugoba abantu ku kkubo bayiseewo oli yaani. Abasinga ati. Nantunulira bw'ati ne muddamu. Takimanyi nti gwe Senta Musewandagi kawandula bigambo. Nangamba nti mukama wange kyenjagala omanye ne bwe wali badde nga gwe musirikale kati wano ndiwo bw'omu. Wandibakoze ki? Yakuddamu bulungi. Ne mugamba senga Bobi Wine yabadde ajja okuba olukuŋŋaana wano. Aba mu control bayitawo force endala. Wali baddewo wekka. Bayitawo force endala. Wali badde tosobola kukuba eri ne bakuweereza abantu abo. Onoonya ettaka mu bitundu by'Entebbe olituuseeko katukwanjulira estate yaffe empya Entebbe abayita babiri Kabale Estate eno masavu meereere ku miliyoni 7 enejjudde enkulaakulana wamu n'oluguudo lwa kolansi olutuukira ddala ku estate amazzi amasannyalaze byonna mu ebiri gwe n'ayagala okuzimba estates wamu n'ennyumba z'abapangisa biiru yeeno ate eggaluga bukaaya eggwawo lwa buwoomi ku miliyoni 65 zokka eno eriraanye amazzi olwo ne tukuleetera Nkozi Town Estate ku miliyoni 5 zokka ssaako Nkowe Estate ku Hoima Road ng'osasula miliyoni 25 zokka. Ploti zonna ziri mu bipimo 5 ku 10. Jangu Everett Real Estate tukuguze ettaka ery'ekyapa. Okumanya ebisingawo jangu ku Everett Real Estate Entebbe Road Kasenyi Stage oba kuba ku ssimu noti 7 noti 5 21 71 37 ne noti 77 not 31 71 noti not. Kale wona osinzira okubeera ng'otulaba nkwaniriza nnyo olunaku olwaleero tuli ku MS Media. Kubuuzako nti wasiibye otya afunye okusomozebwa okwenjawulo fiiridde olwaziza n'okusomozebwa okulala kusaasidde. Asatuka ku buwanguzi yuzayuza nze Matiya Ssekanjabo tuli ku MS Media. Nyina Senta Mukasa Sewandagi. Kituufu. Musomesa, munnabyabufuzi, munnabyanfuna, munnamateeka, munnabyafaayo, mukugu mu by'ennono. Senta mbuuza abantu. Banyabo ne basseba batuwuliriza era abatulaba yonna gye musinziira ku MS Media. Balamusizza. Nsanyukirako abo n'abafunye ebirungi mu bulungi ate ninakuwalirako abo abafunye ebizibu ebitali bimu naddala abo abajeezebwa gavumenti eno. Gavumenti eno mulimu abeewaana ne batulaga nti bali bulungi. Naye ojja kunyongeza eddoboozi Sewandagi. Nja kulikwongera ne batulaga nti bali bulungi. Naye ng'obulungi bwabwe obunoonyereza tobulaba. Sente ziringa mwenge agunywedde tabula. Gwe ne bw'ogamba abantu nti ndi mwavu sinaadde 10 naye nga sente mu nsawo z'omweziri era bakutunulako nga feesi yenyirira. N'eri abantu b'osanga ng'oli yeewaana nnyo bakubuuza ano
mukwano gwo gwokyaze nnyo tiyamale nti bbanga limmaze naye nnoonya benzi ye mwatambulira sigiraba naye n'agiwaana ya benzi gyeri nze nvuga benzi enene nnyo kati abamu bakugu mu matama okwewolereza nti tuddeeka tukuba abakazi yaddayo eka n'akuba migogo nga bwakubanga ate bwakaaba naye nga talinayo yadde ki yadde omukazi ti nze nnoonya ssente obwavu sibusobola naye ffe abamu tuyinza okubeera abaavu ng'abamu bwe baagala okulowoozesa ensi naye teriyo mwaba asobola kuweerera mwana ku University Makerere. University Makerere tusasula ekitone nya akadde kamu n'ekitundu ate oba osoma makateeka n'oweesasula bubiri ku kitundu ku busatu. Kitegeeza nti omwaka omwana ojja musasulira obukadde 6 omulala omusasulire 4. Kati oba olinayo abaana bananganzi. Olinayo bana? Olinayo bana? Ababiri basasula 6. Linda, olinayo bana bawerere Makerere? Nina abaana 4 ku University Makerere. Ate nga ninayo n'abali mu senior. Ababiri basasula meka? 6. Milioni? Omwaka. Deni nawe? Nange. Tata waabwe. Abasoma amateeka tuli 3. Olina abaana 2 basoma amateeka? Ffe abasoma amateeka tuli 3. Baana bo? Omwali mu mwaka gwa 4, omulala kati ali mu gwa 2, nze taata waabwe ndi mu gwa 3. Family bana agisobola ngeri bana amateeka ba. Kati ffe tulina ebintu 3 betwemaliramu amaanyi waffeeka. Bwe tugamba basomesa tulina kati abaana abasukka 10 nga basomesa tusobola okukola essomero eryaffe. Bwe tugamba basawo ddwaliro tulina kati abaana 13 tulinamu abalina diguri mu busawo, tulina n'abalina diploma, tulina n'abalina certificate 10 kati nabameka 12. 12. 13. 12. Owe 13 asoma busomi kati ajja. Nye nkugamba aba bamaze betukola ki betulina betuleeta. Kati ne bannamateeka mu farm sofa tulinayo bannamateeka ndooza bana abaamaliriza kati naffe abajja tuli 3. Ffe kati abajja tuli 3 be bannamateeka mu myaka eno okuva kati tujja kuba ne bannamateeka 7. Bannamateeka 7? Mu family nga tulina 7. Olutujja kuba kitukola tukitegeera. Family ya mwatenga njuvu nnyo. Kati sebo ekyo tolowooza nti omanyi sinawulira bannamawulire mulinaayoko? Mawulire tetugaagala nnyo. Mawulire bagatutamiza. Bakoze ki? N'agula essimu smartphone afuuka munnamawulire. Tumuyita citizen journalist. Ava mu citizen journalist. Era akagambo kwe kali citizen era kwe kali journalist. Kakati bw'ojjako citizen era asigala journalist. Ebyo njabbi kunyonyera nabo oyagala obudde wakati awo nkakasa nkusingawo. Era ebyo saagala kubimanya. Ojja bimanya. Olaga olina okubanga ebisingo bimanyi. Nga ndi mpala akatiza obuzibu bwange bwe mba nabo buba bwe buti. Bwe mba njagala eggulire yange ligende ku radio oba ligende ku TV oba ligende ku YouTube. Nga nkwata essimu yange nga kojjange Matiya Sekanjako. Kubanga sijja kukola byonna. Naye mumanyi enkya bw'anaaba n'emisango gye nga ngenda nga muwolereza. Matiya Sekanjako wayi lino eggulire tulikoze tutya bwe twagala okuzimba YouTube channel sijja kujja kuyiga bya kuzimba YouTube channel. Manyi Matiya Sekanjako amanyi okuzimba YouTube channel nkwata bukwasi kasimu bwendi nga mukubira kati ebyo seetaaga kubimanya ng'omubaka wa parliament bwe naagaga olw'okuba nja kuba nkutyanga oli kojja wange naye era tujja kweyibaala ojja kuba munnamawulire waffe mu Nansana municipality. Munansana? Anakoma dokole 2011. Simanyi walina Sawulembo namulabye ng'atimbye n'abapande be. Sawulembo musajja wange. Nga musajjawo ng'atunula bw'atyo simula. Kituufu abagala obubaka wa parliament. Ekipande yakifulumizza. Ate kali mweyongeddeko big eye. Nze sina bakufulumya kipande. Kubanga kati season. Nabaddeko mu Nansana municipality eyo Katooke side nga wajijjuziza bipande. Senga byebiwangula ebyaka omusajja we Katooke oli Kaweesa alina body ziriza sewanda yonya atandikira omanyiwo go watesetese kati ninja tutandikireko ku ngompa view yo go nkyazizza kubalonza abagoba abakaba parliament mu constituency nakiraba ku Nnyeko nakiraba ku Alozias Mukasa nkirabye ku Muwanga Kivumbi
bamuzoganyako emabega abalonzi abo bali abalonzi abo ba biti bisatu abagoba abaka ba parliament waliwo abalonzi nga bagule Sewandagi nga ayagala okuvuganya mu kalulu avuganya Matiya Sekanjako naye ayagala ab'amawulire bali bakwata amawulire nti Matiya Sekanjako mu constituency bamukoowa nnyo tebakyamwagala kati Sewandagi n'afuna ssente ze n'aziteeka mu bafuutu soja ekigambo ekyo saagala tokinafuya kukituusaawo n'aziteeka mu bantu omanya nti bafuutu soja tumanyi bwa NUPC ekigambo mwe mukigwanvuya ne mukiteekako bikitasobola kukola ennunda y'ebigambo n'ennunda yayo Sewandagi fuutu soja ye mujaso w'oku ttaka munafe wano tulina gurupu y'abafuutu soja mu mawulire fe abajasa b'oku ttaka bagasakira ye mujaso w'oku ttaka infantry abeera ku front line era bwe kuba kufa yaafa buli kintu kyonna kituuka ku ye kati fuutu soja tabeera eno mu ffumbiro gye tunoonyeza mmere bafuutu soja gye banaalya ebyo tabimanyi fuutu soja tabeera mu paalamenti kuteekateeka kumanya byayo omulimu gwe gwawaliwali ku front line tugende kati kifaananako nga gwe b'oyinza okugwenyuka n'oddawo sigala mu ffumbiro n'omutwala mu kisenge kyo oba obyonoonye kati omuntu bw'akuŋŋaanya bafuutu soja be n'abasasula eyo nsobi atuyambako waka ebigambo ebyo mubigandawaza kwegamba mubiwa amaanyi kati omusajja oli kamera omulaba sagala amuyita cameraman amuyita camera personnel anti kati ebigambo ebyo mubiwa amaanyi bisobole okubayamba okukolerawo obugwenyufu bwammwe kuba bwe bamuyita house gaalo bwe bakusanga nga wamututte mu kisenge kiwulikika musajja naye bwe bagamba house helper muyambiwa era nawana ne mu kisenge aba yagenze kuyamba ku mukyala nga taliiwo kati ebyo kituntunuddemu babaana ne basasula abantu baabwe era oli n'abasasula nze dda nalina ttiimu bagiyitanga malice and sabotage malice and sabotage siiga enziro obiye gw'ovuganya naye gw'osobola okuyitawo sabotage mutaataaganye buli waalaga ekitegere buli waalaga taataaganye entambula ze taataaganye enkola ze ez'emirimu taataaganya byakola asobole okunafuira ddala kati bafuutu soja gwe mulimu ogwo gwe bakola oli n'abasasula ne bamanya nti Matiya Sekanjako nti ye olwaleero alina omukolo ejjalamba kati ne batikka abantu baabwe bafuutu soja abakola ebyo teweetaaga 10 bana basobola okuinfluensinga abasigadde era olwo yangamba nti omukolo omuntu ogwo aguyiwa omu yekka aguyiwa n'afuuka ekizibu natojja kwogirirawo naye nga bamusasudde abo nno gwe boolaba bwe batyo kati abo nze mbalaba nenyo gyenkola mirimu gyange egy'ettaka era kyova olaba bwe mba nze nkikoze ettaka kati sikyaziteeka mu kyererezi tulina kubeera munda muhoolo ku ssomero muhoolo kuliko ne geeti chairman yimirira wali naawe gwe tuvuganya naawe yimirira wali ne nannyitaka yimirira awo buli ayitawo endagaano yo ekikuyingiza munda oli musenze ku ttaka lya mwami Matiya Sekanjako nti ye yaye endagaano yo oba etiketi ya busuulu ati mbadde nkulaga nti babakozesa omuntu omu omusanga nga ye omulimu gwe bamugula kuyiwa nkiiko n'omusanga emaganjo n'omusanga emawu n'omusanga ekatooke n'omusanga ewamala naye nga buli wootuuka abaawo ye n'ekibanja buli woogenda abaawo ye n'ekibanja yaddiimisa abalala kati bano kye bava bakola bwe batyo omulimu gwabwe gwa malice and sabotage omubaka aliko oba omuntu yenna abadde ayagala okuvuganya alemererwe abantu balagenga nti gwe Sewandagi ayagala okuvuganya mu kifo ekyo tosobola kukola ki tojja kukola bo balina waabwe gwe baagala era abo babawa ne instructions nti tewabawo omuntu omulala yalina ajja n'ayimirira wano buli ajja wano ffe twagala Matiya Sekanjako gwe Sewandagi toyimirira wano bakugoba wano vaawo wano wa Matiya Sekanjako ne bakugoba kati abo be basooka nti abasinga obungi era basinga n'obungi bakozi ba nsimbi bagule so
tebayoleka ekyo ky'abantu, the aspirations of the people, kiki ekiri ku ground tebakyogerako. Era baabo bazimba abalina ebintu ebyo baagala nnyo n'okuzimba ground. Bw'otuuka awantu bw'oboogerako bano bakukuba. Bw'otuuka emaganjo nga baawo basewandagi be baliwo bafuutu soja be n'oyogera ku Matiya Sekanjako bakukuba. Era bafuba okulaba nga toyogera ku Matiya Sekanjako. Kati abo abagule beebo boolaba bakuba abantu awamu. Kyekiti ekisooka mwe bali. Ekiti ekyokubiri eriyo abantu nga baakola n'enkambenti oyo ogambye ebutambala wabalaba n'ogamba nti wabalaba enansana municipality nga bali eri ebusukuma nga bakuba wakayima. Wabalabye ne Waderi Kinyeko eggaba ku mwalo nga bamutwalaganya. Kati mu kiti ekyokusatu ekyokubiri mulimu abo omubaka be yasuubiza eggulu ku nsi. Tugenda mu kalulu kano, nja kuwa kino, nja kuwa kiri, nja kuwa kino, nja kuwa kiri, nja kuwa kino, nja kuwa kiri. Naye bw'amala okutuuka eri bw'ajjayo looni, kubanga wali Parliament kisinga bakwasa looni ze zibatwala. Sente zonna ne ziba nga ate ziggwera eri mu looni nga yagijjayo n'akole ne yeeyozaako enfuufu. Kati omusaala gwa Parliament nga buli gujja gugenda eri mu banka eyamuwola wano n'asigaza emitwalo ameka oba akakadde kamu ng'ate naye yennyini tezimumala kubeerawo. Kati be yasuubiza n'asalawo kubeekwekako. Fumbako waffe abeeramu mu kawanda omwo naye n'abantu bagamba bugambi nti ayingira mu kazigo kali naye ayingira kiro tebamukola tebamulaba. Ukitegedde gwe bw'olowooza naye ababaka bakikola ababaka bangi nnyo ababikola. Naye sewada njayanze nkutwale ewannyeko nze nayogerako ne Siraji Lubwama omumanyi omwaka mulambe emabega nga ŋŋamba nti omubaka gwe baalonda alina ndowooza waliwo embeera eyali enzibu ku mwalawo nga beetaaga omubaka ayingiremu yalemererwa era baamunoonya ne batamufuna. Kati Siraji nga nyumizanga ŋŋamba nyeko simanyi oba anaakomawo olwakino nekino kati nkugamba kati gwe tosuubira nti nabo bagaana okukola. Nze nkugambye nti abantu ba biti bisatu abasoose mbakumenyedde bagule. Abookubiri beebo omubaka be yasuubiza ensi eggulu ku nsi n'atuuka eri ne bigaana. Nze n'omubaka bwe yali alwana ku kafo ka Chief Whip FDC ne Mwami Ssemujju Ibrahim Nganda yatutuuzaawo n'agamba nti bannange ntuga naye gwe omusajja oli musiraamu oli muganda lwaki weesazeewo okuvuganya munno wano jo juzi wano gwe bakawa gwe baawo ba Chief Whip ate nga batuuliza kibiina kyekyamu ne tumubuuza sebo nali nkyali bwe FDC obwobudde sewanda nze tompakanya munnange kale tugende ate ndi mubaka wa Buganda nimutuuza ne muganda naye oli musajja musiraamu ne Ssemujju musiraamu oli muganda ne Ssemujju muganda oliwo FDC ne Ssemujju wa FDC lwaki akafo ka munno katwala Mwami Sewandagi omanyi mwe muli bange akafo ako koolabanga akatono bwe naakatuukamu kajja kunnyamba okubaako engeri gye mbasikirayo ebyokukola. Nsobola n'obafunira bufunizi bbaluwa mugenda mu Amerika mulinamu abaana bammwe abaagala okugenda bweru ku byeyo ebyo biba byangu nnyo tusobola obikola ki okubikola bbaluwa yange yokka abaana bagitwala ku embase kofeeyi kyekyo musizinge sizifaya musajja mundeke kofe kale katubaleke mutunka babiri ne Ssemujju anaawangula munnaakole ki akafo bwe yamala okukatuulamu omukubira n'essimu n'atagikwata emmotoka gyavuga muganda wange kati ye yeenunula ffe teyatununula. Kati naye nsobola okuba sobola kubeera fuutu soja tojja kunsanga ng'ebyo mbikola. Kati abo gye bali ku ground. Kati eriyo abalala abaalonda omubaka waabwe Nyeko nga bo bamulonze kukola nga bamulonze nti kino na kino tetukirina embeera neegenda ebatuukako nga babagoba ku mwalo nga beetaaga omubaka wa Paalamenti aboogerere n'abula. Era abo eri abalala bagamba naye Nyeko lwaki takiika waabwe eggulu wano waffe Buganda waliwo asaana okiikayo eggulu nga teriyo sentamu akiikayo okitegeera. Kati abo bwe beegatta nga ba biti bisatu
tebayinza butakuba mubaka. Ababaka abamu abo babalonda naye n'okwogera ne kubabula kuba gwe kojjanga obeera nnyo ku parliament wali eri ababaka nga bateeseza wuwo nga ku fulowa ya parliament tolimulabawo. Ensonga zonna eziruma eggwanga ye taba wali n'alinda Matiya Ssekanjakko ne kamera ye n'ajja n'amujja kabange mbaka bamanyi no babayita ne mabegeno simanyi obagwa obikola ayite mabegeno n'akwata mu nsawo n'ajja yezzike munange nange nteekaayo nina gwe mmanyi kati ali mu kakiiko ka human rights yayina enkola emu nammwe abamawulire ye nga bw'aba atudde ku mukolo yatulanga mabega we Erias Lukwago Lord Mayor nga waatula bw'ati nga ye akwagalako ekigambo eki bwe kasaamukubiranga akasimu n'omugamba nti honorable teekako bukedde oba teekako eri gye twali bagiyita batya toyagala nakugyogerako wagikowa teekako bukedde oba teekako NTV weraba egguli lyange kweriri kasita atunulanga bw'ati ne yeeraba nga ku gguli alabiseeko nga wana akameseji anyiga kiki ekitoneyo jajjanga 10 agikutuukako bwe kasita wakubanga nti ku ssaawa bwezi honorable teekako nkutaddeko kasita kulabanga bw'ati nga wane 10 gikola ki gituuka kati abo gye bali naye nabano gwennyeko mu parliament toliiyo ku radio toliiko ku YouTube tetukulabako ne mu constituency toliimu obeera luddawa kati abo bamukubanga bawe bati abo mbawagira abo mbawagira abamukuba ku format eyo bamulunda kubakolera n'agaana okubakolera era n'abamukuba nga bamukuba lwakubanga yabasuubiza eggulu ku nsi n'atalibawa nabo mbawagira besiwagira be bali abatalina nsonga be baguze obuguzi nti mumukube tebalina nsonga abo tebalina nsonga abo tebakola ki tebalina nsonga okiraba kakati abo naye nga basinga obungi ate era ennaku zino abantu batambula ne zibayita eggaali n'ababaka ba palamenti bonna kati luli nali ekyengera wali naye ndaba omuyimbi ayina drone emukulembedde motoka drone zino ezikwata abantu drone zino zikwata obufaananyi motoka ezikwata abantu eziyoola abantu kati nabo baziguze kati bangi baziyina nebitongole ayina drone addako mu Land Cruiser kati bali bafubutuka mu drone balinga 8 kati muyimbi kyoyo ngaba w'amaanyi bafubutuka mu drone balinga 8 bwe bafubutuka mu drone nga bali 8 ne batandika sebo okujja mu kkubo kola ki balagira motoka bafuwa firimbi dabbali omuyimbi ayitewo dabbali bazikuba dabbali nenyimi ngamba oli tuyimirize motoka mbuuza omusirikale ono anti nze neddembe lyange Munnayuganda ate neddembe lyo nalirwanirira nembuuza omusirikale nti kati abo okugoba abantu ku kkubo bayiseewo oli yaani abasinga ati nantunulira bw'ati ne muddamu takimanyi nti gwe Sentamu Ssewanda gikawandula bigambo nangamba nti mukama wange kyenjagala omanye ne bwe waali badde nga gwe musirikale kati wano ndiwo bwomu wandibakoze eki yakuddamu bulungi ne mugamba senga Bobi Wine yabadde ajja okuba olukuŋŋaana wano waali baddewo wekka waali badde tosobola kukuba eri ne bakuweereza abantu abalala kya mukama nga ate ekyo kirala konze endowooza ekitegedde kati nabano abaana era gye tulaga mu kulonda kwa 2021 mu mukaaga tuteeka okuba abeegendereza ennyo abantu bangi bagenda kufa nga ne gavumenti si yebasse ezo eggaali nkyajjukirako okulonda kwe twalimu kwaliwo 9 ndowooza kwali kwa 9 by election bwe baafumitira omubaka ekiso omu ku baali bavuganya mu mukono omwo
bajjanga abamwagala ennyo abamujaganyiza ababuukabuuka naye oli n'amufumita ekiso musajja atu bano bawulira byokya bibayiikira musajja alaajana bo bakola ki era okukakkananga kandidate afudde zino eggaali z'olaba abantu bavuga ezo oli ajja kujja ku gurawundi atunule nga tayinza kukuwangula ng'embeera yokka emuyamba okukuwangula gwe kufa katunde ebiri mu lwokaano ekawembe olowooza abavuganya Nalukoola senga balina engeri gy'asobola okufaamu tebagikola ate simulaba namaanyi gali awo ate webamu kadi ya NUP eyetandala okujja independent bagenda muwangule osulawa nsulamu luddawa nsula mu Lubaga naye Kawempe baddeyo nsiibayo obwedda ndowooza nti njogera n'omuntu amanyi ebifo Kawempe bw'oviiramu ku Keti Falawo n'oyambuka kuwujja olwo gwoba mu Kawempe kakati gwe nga bwe watunuulidde abantu abo nga bali awo nga bakola ebintu byabwe bwe bityo gwera n'osigala ng'okyagamba nti Nalukoola ne bwe taatala okuvuganya tabaawo tusooka tumaleyo ensonga z'abantu be bagoba mu constituencies bakunyeko ne bannaabwe awo tujja kugendawo ensonga ezibagobya nzikuwadde ziri 3 kusuubiza ne batatuukiriza ababavuganya kulaba nga yengeri yokka gye bayinza obba nafuyamu n'ey'okusatu butakola ebyo abantu bye basuubiramu okubakolera tugambye abantu zera nkyogera bulijjo emirimu gy'omubaka wa paalamenti giri mu kawaayiro namba 79 omubaka wa paalamenti alima nguudo omubaka wa paalamenti akima mazzi omubaka wa paalamenti aziika omubaka wa paalamenti ayabya nnyimbe omubaka wa paalamenti afukirira abantu mazzi mu ngalo omubaka wa paalamenti tabeera ku taweerera baana bawala ebyo bw'abikola abikolanga muntu nti kubanga mu paalamenti gye mwamusindika afunyeyo ku busente ne buwerako nga mwe muli baavu kaabayambeko so si mulimu gwa mubaka wa paalamenti okuweerera abantu n'okulima enguudo naye abantu baffe bekola ekikyamu bo ne basuubiza ebyo nti bajja kubikola naye tewabalaba mu debate ewammwe ku NUP nga naye era Nalukoola gwe gwonafuyiza ate bwe yajja yasoma byagenda kukola ogambye ne bwaneetantala okwesimbawo otageza najja naye manyi mw'abamawulire mukoze kinene nnyo okulaba nga Nalukoola bamumma kaadi ate tumaze okubakkiriza nti muli bawagizi ba NRM ate mbagoberera ku channel zammwe zino bemusingako okukyaza beba bavuma Bobi Wine era Sewandagi bw'anaavaako ng'oteekako bijirwa bw'avaako ng'oteekako tiyamale bw'avaako ng'oteekako tugume bw'avaako bonna b'oleeta okuva ku makya paka akawungeezi nga baliwo okunafuya Bobi Wine na NUP kati ne ku ssaawa eno mwagala tuleetere NRM candidate omunafu mwagala tuleete atagenda kutumazisaako ffe we tulaga tumanyiiwo nti Mwami Museveni mu paalamenti gyagenda okuleeta etteeka erimuyamba okuzzaawo kooti maasho ekwate abantu n'okubasiba twetaagayo munnamateeka omulimu gwa paalamenti omanyi mwe mugenda ne mubuza ebyo si bya notebook ebyange si bya notebook ebyange bya constitution egamba functions abajja okudiscussinga mu debate nga tebamanyi mubaka parliament yakola kibira kuzimba enguudo ngenda kusimanya ngenda kubakolera amalwaliro ngenda kujjanjaba abaana ayagala obubaka bwa parliament ku kibiina ky'ebyobufuzi ekigundiivu nga NUP njagala kugamba nze nsoma ssemateeka functions of parliament emirimu gya parliament ennyingo ya 79 subject to the provisions of this constitution parliament shall have power to make laws on any matter for the peace, order, development and the good governance of Uganda except as provided in the constitution. No person or body other than parliament shall have power to make provisions having the force of law in Uganda
except under authority conferred by an act of parliament. And 3, Parliament shall protect this constitution and promote the democratic governance of Uganda. Omulimu gwa parliament ogusooka byesomero yinza okubanga olowooza nti nsoma byange oyinza okunkolagata amala emirundi yasoma nga ennyiriri ogenda mu Bayibuli ate ng'ozinoonya gye ziri naye ng'azikuwadde ngeziri neti yamale yabadde abisoma ng'asoma ku linnya lye erya Tobi n'alisoma bakusomera omusooka n'omusikako ekitabo oli mutuufu yasoma erinnya lye erya Tobi n'alisoma mu Bayibuli nga mweririna ngamba nti Abayisirayiri era bo tebajogera boogera toovu abantu ne bakkanya nagenza okuddayo kulya nga Prime Minister wa Israeli Benjamin Netanyahu bamuyita bibi era ng'ekigambo bakyatula nagenza okulaba ekisaawe kyabwe ekikulu Ben Gurion gundi airport nga nabo bibajoogerako nga bibagirina ne vinga bagirina noonya kyonoonya yogera kyoyagala nze nkikunoonyeze amateeka mwembeera mwentambulira omulimu omukulu ogwa palamenti kukola mateeka ogw'okutebenkeza okukulaakulanya n'okulambika obulungi eggwanga lino Uganda. Kakati abantu baffe bakola ensobi bo ne batugamba nti nja kubaleetera amazzi amayonjo ogwo si mulimu gwabwe mu biseera bya budget omulimu gwabwe gwa appropriations okugabanya keeke y'eggwanga buli muntu atwalayo ebizibu by'abantu babali ewuweeka era omubaka parliament si byabimplementinga enguudo wansi zikolebwa local government n'amalwaliro agaliyo wabula buvunaanyizibwa bwa mubaka wa parliament okulaba ng'ebyabisaka ne bisobola okuyita ku district ne biyita ewuwe naye kati omubaka wa parliament asobola n'okumalako emyaka 5 nga talinyina mu lukiiko lwa district council naye n'agamba nti enguudo nze nazirima n'amazzi nze nagaleeta nga bijjawa kati ekikubye ababaka ba parliament kubanga bakola basuubiza batagira ki batalina kukola bitali mu mandate yaabwe kati nze obuvunaanyizibwa bwange bwembulira abantu obukulu era wali amaanyi gange nasoma Bachelor of Business Administration na majoringa mu finance kitegeeza nti bwe tutunulira mu budget nga bagireese manyi budget eyo giraba ba technical persons bawandiika budget ne bagiwandiika mu lulimi lwabwe oba business kati gwe ataabisoma bw'otunula bw'oti olaba miwendo tomanya kati abaka bano betwatwalayo nga basoma kubumba kubajja okobwe kutyo kukanika motoka bwe bagenda okutunira budget nga tebalina kibategeeramu n'oluguudo lwe wammwe talina waalulaba alaba mu kigambo kaisotonya n'agamba nti olwo olabika luguudo naye sente zebalutaddeko na kilometers meka ebimuzibuwalira kati nze awo diguli yange weeri kati waliwo ensome mu nyingi ensanvu mu omwenda nze ndi musajja kati munnamateeka ndi mwaka gwako gwakusatu katolina kyombuza ate bw'ova ku ekyo na experience kubanga nabeerako mu local government council okuteesa n'okuyisa amateeka nga mbimanya era nga mbitegeera kasita ebyo obanga obikusuwazizza oba obimaze naye kati ensobi y'abalonzi bano abakuba abantu abakuba ababaka baabwe takikubuuza nga tuli naawe luli nga tukyakola ku TV eri gye tutakyagala kwogerako linnya omubaka gwe watwala mu parliament oweewammwe kazi gwe walondaani kyalonda gw'omu ku batubonyaabonya omubaka kyakukiikirira wamusindika mu parliament ng'alina bukugu ki abadde mu byobufuzi bino si byakubeera mu byabufuzi wamusindika mu parliament ng'alina bukugu ki kati tambulako eyafuna ebiwandiiko ng'amaze okuzimba essomero mukale tumuveeko oli ku buzibu eno kawalya nteekayo tomusange omusomesa ate omusomesa tebajja kumulonda anti abalonzi balina ekizibu kimu kyebaagala tebakyawula ku kyebeetaaga kati musajja atutte omusanga ajja kujja nga talina sente zaziyina nazo akamwanyi weekali kyolina omumanya omusajja nkyajjukira mu Kampala wano waliwo omwana w'omwami John Senseko Kulubya yenna nyini ttaka erisinga obungi mu Kampala wano naye akamwanyi yakalina tebamulonda naye ng'ensimbi ze basinga okutwala abalonzi bazibu bajja ewaffe musajja wo kwezi ono mukwano gwo
mujje mutuleka akunyumize ku mboozi y'abalonzi tayagala kuwulira kigambo mulonzi naye nti yali agenza okusaba akalulu agende mu palamenti nga yasoma ki kwezi munnamawulire munnabyanfuna yasoma ebyenfuna oyo accountant se nasoma n'amawulire kakati otandika omunyonga kati kankuwulira abalonzi tebamuwa kalulu musajja wange Professor William Ssenteza Kajobi nga musajja wa byanjigiriza mwogezi lusiriza ntamu betuyita abogezi kayingo yes nga nze bwondaba yavuganyako n'omusajja gwe bayitanga nsi eribeetya nga mutamiivu nga n'okusoma teyasoma n'amuwangula n'akomawo n'atukiikira mu Kyaddondo North mu CA okudobo nga zikira zonna ziri Kyaddondo bw'atukiikirira mu CA mu 93 paka 95 ne tukomawo mu 96 okulonda omubaka wa parliament ne bajjayo scientist Katamira Jobyo Lujuju Dr. Israeli Kibirige Sebunya nga n'okwogera tasobola n'awangula Professor William Ssenteza Kajobi n'agenda mu parliament abo balonzi so abalonzi bano kizibu kiki kye bayina because otunulira omuntu ogamba wane wamwe Buganda abalonzi basiru busiru niyogera mpa ku sound ng'amala ewamwe e Buganda mpa ku sound ng'amala abalonzi basiru busiru tebaawula kye baagala kye beetaaga nze kati muwala wange bwali wano ku ssaawa eno awezeza emyaka 18 obulamu bwe kye bwagala balenzi naye si kye yeetaaga era omwadduka ne ku ssomero nga twamusindisa okusoma ali mukaaga kati asebo yali ku university 18 nze sirina baana ba mitwe gya mboga emyaka 18 ali ku university Janet Bukirwa wa myaka 10 wa myaka 10 aweze emyaka 11 mu mwezi gw'omwenda omwaka guno ajja kuba atula kya 7 aleka musajja wange olidda maseni ku TV eri gye twakolanga yayi omwana we omulenzi omujjuko yatula P7 tabani we yangamba tula P7 nga ine emyaka 9 kituufu kisoboka era nawakanga nyine Damascene okubanga kati omulala Juliet Nantume otushalinga naye birthday agenda kuweza emyaka 8 mu mwezi gw'omwenda ng'ennaku z'omwezi 4 ajja kuweza emyaka 8 nga wa P4 kati ali mu P4 kati ate nga mugezi si mu P4 nti atudde mu butuuzi kati ono Bukirwa emyaka 10 ali mu P7 n'omwaka oguwedde twali tugenda mukozesa ekyomusanvu naye nga ali muto nnyo obwongo mwebuli yabadde wa kukiyita yabadde ajja okufuna first grade neve tumwagala mu 4 5 6 awo tetwagala asukkewo kwe kugamba nti katumwongeremu omwaka omulala ina muto wange bamubuusa mu bino bya COVID yeti yabuuka yava mu P5 najja mu P7 nafuna 10 yafuna 10 kati fe tukola BCM kati fe tukola tubitegeera okitegedde tubitegeera abaana baffe baba bagezi nga basobola okusoma ne bakola ekyo kyetubakola kyetubasuubiramu naye ekizibu ky'abalonzi kyegambye mu busiru bwabwe abalonzi tobakuma nnyo tebaawula kye baagala ku kye beetaaga kati gw'omuzadde gw'oteeka okugamba omuwala wange mbadde njogerako oli omukulu Bukirwa wa P7 naawe omukulu jamuleetera ebizibu sooka omuleke ali ku university awo oyo omukulu owe18 omukulu oyo ku ssaawa eno nze nkwata n'omuggo nga tomukubira ki kubanga kati kyokola mugulire laptop ennungi mugulire essimu ennungi ebintu bino byanawankawanka bana bavuuka obbimuwa olwaliro kino kankikubuulire ensobi ffe abakulu gye tukoze kwe kulowooza okubayisa mu mbeera gye tuyiseemu kugenda kuba kubabonyaabonya nti ffe twabonaabona nnyo kituufu omwana talina kubonaabona okubonaabona kwe tuyiseemu
kwe kutufudde kye tuli wadde wekiri kati bwe tuba twagala abaana baffe ate basuuke ffe we tuli tetuyinza kubeewaza kuyita we twayita ekikopo kyonna bw'okibumba nga tekinayita mu muliro kiba kinafu okikoona n'olwala n'okyasa ekimala okuyita mu muliro ne kifulumayo kiba kigumu twagamba omwana omufuga nga weba bafuga mmwedda nga mukula kubanga embeera nze enfudde kyendi omwana omuyisa mweyembeera nze badde manyi omwana omugudde ku video game omwana alina okubeera ne computer kaka omwana alina essimu eyi omwana ne Bayibuli ekugambye nti ne Bayibuli ekugambye nti suula omuggo oyo noona omwana nze nina muwala wange omukulu be twazaala mu mwaka gwa 89 ku kyalo we twazaalira twazaalawo abaana nga 8 abawala mu mwaka ogwo gwa 89 wange yekka ye musawo abalala bamaama bamaama basingo maaza bali okuko tofumbizangako senta mukyogamba sebo kati mukazi amaze emyaka 10 nga musawo emmengo nogamba ntafumbirwanga irekana ngamba ati kati ongamba nti bali bamaama kitegeeza naye maama anti nkugambye yekka ye musawo bali eyakome ewala wasiniya yakumeka yakubiri yawadako be bataakuba nina mukwano gwange eyo ku kyalo muwala abadde mu America eyo yakavaayo babafuganga nnyo waabwe kati nali nyumyamuko naye ku WhatsApp nga mugamba leba ne babafuganga biki nangamba kati baba kutufuga nnyo waffe nandi badde kino kyendi kati musubuzi wa tabu mubende omwaine edduuka ayina amaduuka mubende ffe twakulira Mnanzige ewayo wana sekandi nga n'okugenda ku ssomero tukeera kulima sure kati omwana wange nga addamu eyo yakera era ffe ku ssomero nga baatusalirawo abaana ba Yohana sekandi tebatuuka leeti tebakukuba bakimanyi olubimbi sigamba mbojja keera ku nnimiro oyise omukolo nti nalimyeko lwabanga lusale yaadi 2 ku mukaaga bwe kwabanga ku ssaawa emimwanyi 4 ku 12 n'olusoosawa busaayi yaadi ozimanyi anti yaadi bagipima ku ggwe okola bwoti wookutte ne bongerako enta 2 yongerako ente endala 2 bwoti kati 2 mu buwanvu mu bugazi 6 oluyimbi lunene sirusobola okitegedde kati ng'olina okukeera nnyo ssaawa 11 n'otandika okulima ate Katonda yayinzanga okukuba balaayi nga ku lunaku olwo gw'okima amazzi kubanga awaka twalekangawo epipa y'amazzi ng'ejjudde mukima ku makya n'olweggulo kati bw'ova ku lubimbi ate osooka kima pipa y'amazzi n'oleta amazzi n'olyoka ogenda ku ssomero namwakulira mu mbeera nkambwe naye anti munnange era twagenda okumalako ekyomusanvu nga nze ninawo 5 wafuna 5 nga nziridde ayina 10 siwala gyogeza amazima 5 mu myaka egyo 1985 Maya Primary School n'olwaleero teri yali azzeeyo okuzifuna ku ssomero eryo 5 era mu mpigi gy'oyogerako yonna teriyo yali afunye 5 mu ssomero lya gavumenti okujja gali government aided ese wanda wali mugezi ne bosoma amateeka kati sina birala binja kwogera wakati nze banira kunyumiza ebyaffe tetwakima ku maazi tulina anziriridde ng'alina 10 alina 10 ne bakunone waka ne bakola pate kingizikole munange nga siina anankolera pate awaka tebakuba mawulire g'obudde obwo ate obudde obwo byaliyo bino ebyamwe byokweraga bino ebyamwe byokweraga tebyaliyo 5 ozimanyi omwana ow'ekyalo 5 ozimanyi itegedde nejje buli eno Maya Primary School tefunangayo omuntu alina mmeka emyaka 10 ameka bukyanga nvaayo naye nga nze nakeeranga kulima tenga wali mugezi nnyo kati embeera omwana gy'ayitamu ye mufuula kyali kitegeeza abaana ababo
okyabayisa mu mbeera kati bano bemulabanga balina embeera ennungi mu kubanga bakulidde mu mbeera nnungi tebalina byabwe ng'oyagala okumanya ebizibu balina taata waabwe amalanga kufa kituufu ero jabala omwana avuga emmotoka atambule avuga ebbenzi eyagala enganyirira kubanga taata we yamugira ki yamuwa yamukolerera kati ffe abanaku buli kimu twerwanako kale mu mbeera eyo kyenvudde nkugamba nti abalonzi bateekwa okwawula kye baagala kye beetaaga mwami Museveni ekimuyamba okukola buli kyakola ng'ayitawo kubanga ffe mu parliament tuweereza be twagala si be twetaaga ate nga ye be yeetaaga ffe be twagala mwami Museveni be yeetaaga bemwetaaga ne mutabaweerezaayo tabaweerezaayo era bwe yewaati bwakeera ku makya nti ekisanja nti ye emyaka mpezeze 75 yakawairo kanga masijja kwesimbawo ng'abakuŋŋaanya obukadde bwe 5 oba 29 ng'abawa ng'ekyo bajjawo kati kooti maasho abalamuzi tebagisazizaamu yayise kokasi eya NRM bonna bagenze bafukamira bufukamizi bati kyana bagamba kye bagenda okukola lwakuba ntujja kuddayo mu kooti naye bamanyi nti bwe banayise teeka ennyingo eno eyakyenda mu 2 omanyi ffe bannamateeka tonyumira nnyo okwogera nga twogera ku mateeka ennyingo ya ssemateeka eyakyenda mu 2 eyogera bweti Parliament shall not pass any law to alter the decision or judgment of any court as between the parties to the decision or judgment. The Parliament ejanga kuyisa teeka kukyusa nsalawo ya balamuzi gye banabanga bakoze. Kati Parliament Museveni gye yayise eri gye yagenza abaka ba NRM ayagala bakyuse ensalawo ya balamuzi eyagambye nti abantu ba bulijjo tebasanye kozebwa kooti yaki oyagala no byesomerako tebasanye kozebwa kooti yaki gye bayitanga kooti ey'amagye kati bano kibagenda mu kati kyo bana malo okuyisa etteeka lyabwe bano bakwate etteeka Museveni ulisaako omukono batandika otusibira omwo tuddeyo mu Parliament tuddeyo mu kooti tuli wawaabire. Parliament shall not pass any law to alter the decision okukyusa or judgment of any court as between kebere kooti ya LC1 the parties and the decision or judgment. Yes. Kati bino tebabimanyi. Babimanyi naye kibagenda okukola ki? Etteeka lifuuka tteeka nga Parliament eriyisiza President n'alisaako omuki omukono ayagala liveewo agenda mu kooti ya ssemateeka n'alikola ki n'aliwawaabira. Bwe baayisa Public Order Management Bill mu 2013 neefuuka Public Order Management Act ng'ekontana n'akawaayiro kano kubanga kooti yali eggyewo ennyingo 35 eya Police Act ne tuddayo mu kooti ne tuliwawaabira Public Order Management Act mu 2013 abalamuzi baatuwa ensala mu 2022 oluvannyuma lw'emyaka emeka nga beteekefumu bakola ki era bwe baamala otuwa ensala ate Kiwanuka kiri wanaddamu n'ajulira n'asazaamu nti bayimirize okussa mu nkola ekiragiro kya kooti bwe bakiyimiriza kati poliisi neddayo mu tteeka lirimu etukola ki bukyanga Kiwanuka kiro wajulira kati emyaka gigenda mu emeka kubanga yajulira 2 kati gino emyaka 4 bw'ogattako omusanvu emyaka 10 gumeka bwe batutambuliza kati awo kye bagenda okukola bagenda kuyisa ekiteeka kyabwe nga kifunga bw'okiwulira tuddeyo mu kooti tumale emyaka 10 gumeka nga bo batufugira omwo. Kati Mr. Sewanda nga tuzeeyo wali ku kyebalonzi tetubaddeko tulina kusolovinga tutya ensonga eno mulonzi atekeyo omuntu oyo gwe yeetaaga so si gwayagala kye tuteekwa okukola ffe abakulembeze kweddiza buyinza bwaffe abakulembeze twejjako obuyinza bwaffe lw'ensonga emu abatukulembera balaalo omulaalo ente zaatwala ku ttale ate ze zimukulembera nga zigenda mu maaso so ng'omulaalo ye yatwala ente ku ttale ye yalibadde azikulembera zo ne zimugoberera naye olw'okuba nti yamanyi zimusinga okutegeera mu nkola eno ey'ekigaali nga kyekisika endogoyi mu kifo ky'endogoyi okusika ekigaali omukulembeze akoobera mabega
bakulembera ne bamusooka mu maaso ne batandika n'okumuwa ebiragiro ku bye baagala okukola so nga ate omukulembeze yateeka okubuulira abantu nti wadde mwe mwagala ekyo naye si kiteekwa okukola kyova olaba nze obuvunaanyizibwa bwange nvayo okugamba ba foot soldier nti bannange ba foot soldier omulimu gwammwe mulungi nnyo naye foot soldier tagenda mu palamenti foot soldier tumwetaaga mu civil disobedience nga bw'owulira nti bwe tuba tugenze omusawo olaba bano abakola mu ddwaliro nga bakulongoosa eriyo omusawo nga yo omulimu gwe gakukuba ddagala lya kusirisa oyo talongoosa eriyo omusawo nga yo omulimu gwe gwakwoza bumakansa obugenda okusala n'okubireeta oyo talongoosa kati ono ayoza ebyuma mu ddwaliro n'akiriningawo nga bamaze okusalirako ku kimeeza bakugyeko ayozeeko omusaayi ne pamba alongoose kati enkya bw'ayagala okufuuka omusawo alongoose ebintu biba byonoonese kati kyetutugamba bano loloziza bateeka okuzimanya abakulembeze tuteekwa okutwala obuvunaanyizibwa bwaffe tubuulire abalonzi nti ekyo kye mwagala naye si kyekituufu kati nga bayagala tugende ku debate kanjogereko waliwo omukwano gwange yangamba nti omanyi nalukola naye nakigwanyizi abadde wa DP kakati ku ssaawa enaze mu NUP tumuwe era olinagamba yali yatimba dda n'ebipande nga Ssegirinya akyali mulamu tannafa olinagamba nti ono eyakajjajjo tumuwa tutya kino osoma ddiini ki oli musajja mukatuliki akeera ku makya nayambuka ku kigo ejjinja Kalooli n'agamba father mukama wange nsaba ombatize olwaliro ndi mukatuliki osuubira imaamu oyo omusanga kuba asha eri oba oyinza omusanga kubeera mu ekereziya nti kubanga yazze leero imaamu tayinza nakubeera kuba saakristiya ajja kumusanga mubeezi wa musomesa manyi lwaki bwe kyanguwa kwata bayibuli ogisome Sawulo eyafuuka Pawulo andi ngimanyi ekyokuba nga nze Sentamu Mukasa Sewandagi tekinzijaako kuba nti father Jagwe yeyambatiza mu ekereziya ejjinja Kalooli nga nina ennaku ezi nazaalibwa Lwakutaano ne wayitawo Olwomukaaga misa eya Sande mwe bambatiriza bakuwa erinnya sirimanyi awo tuveewo ejjinja Kalooli kaakati Pawulo eyafuuka Sawulo eyafuuka Pawulo yalina mu lugendo nga y'omu ku batayagalira ddala bagoberezi ba Yezu Kristo ng'abawalana ng'abayigganya ng'abatta n'atuula neebagala embalaasi ye n'ebitala bye okubanoonya okubatta ne bamutaayiriza mu kkubo Mukama we yamusanga embalaasi ye n'agikuba ekigo n'ava ku mbalaasi yali agenda okutta yakyuka agenze kutandika kubuulira Yezu Kristo olinayo omuntu yenna gw'omanyi yawandiika olunyiriri lwonna mu Bayibuli nga si Pawulo mu biseera Pawulo bye yabeererawo gw'olowooza nti Pawulo agenda okukyuka agoberere aweereze Yezu Kristo tewaaliwo baali babuulira njiri mu biseera ebyo lwaki Pawulo yayogerwako nga bo tetuboogerako omuntu asaze eddiiro Museveni awo watusingidde Museveni mu NRM tayinaamu muntu wa NRM mu NRM tayinaamu muntu wa NRM Nabbanja wa DP deputy speaker ne speaker ba FDC bano Basamu Mayanja ba UPC bannabakooba abo baana bato bakajja be batabadde na bibiina naye balina background zaabwe botafiire ba DP bona alina gye yabajjanga ye Museveni yayiga ekintu eki akuleeta nabukugu bwo kati gwolinga agamba nti Ronaldo anti obadde ng'obiremesa nnyo olinga agamba nti Ronaldo bwe yakeera ku makya n'agamba nti nvudde mu Manchester United ngenze gusambira mu Real Madrid akwata bukwasi kapi ne bagimuteekako wano tafuuka bolo boy era basanze nga babolo boy abaleka babolo boy kubanga yazze nga musambi kati ndalukoola Ronaldo
bwajja mwene UP tayinza kuba ball boy nalukola kati nalukola ha tasobola kuba ball boy nze omanyiye ekifo kya Segirinya kyali kya Futu Soja naye ayina ekifo mu parliament president otomukiriza byayogerako netuwonze magala Futu Soja gwe baagala kati wuliriza ekifo kya Segirinya kyali kya Futu Soja mu ssemateeka muno composition of parliament omanjagala nnyo ondage wakawaayiro akagamba nti parliament enaabeerangamu ne ba Futu Soja nyingo ya 78 parliament shall consist of A. Members directly elected to represent constituencies. B. One woman representative. B. One woman representative for every district. C. Such members of representatives of the army, youth, workers, persons with disabilities, and other groups as Parliament may determine. And D. The Vice President and the ministers, who if not already elected members of Parliament, shall be ex-official members of Parliament without the right to vote on any issue requiring a vote in Parliament. 2. Upon expiration of a period of 10 years after the commencement of this Constitution, and thereafter every 5 years, Parliament shall review the representation under clause 1. Byali byawali wali. Sirabyeko kawaayiro konna kagamba. Sura pia nti wajja kubeerayo Futu Soja. Sura mpya mu byabufuzi. Kati bwe mba mwagala tuteekeyo Futu Soja ku functions of Parliament twajogeddeko emirimu gya Parliament. Kweja emirimu Futu Soja akolako mulimu ki? Kati bwonsomera wano Yenda kawaida akasinga okunyumira mu constitution yeno kaliaka kati bwonsomera wano nze kanzirusa kawairo akagamba supremacy of the constitution kati oteka mu Futu Soja ko tunyomola semateeka sibwe kiri ekibina kyo kinyomola semateeka kibina tekina Futu Soja alabo kyabadde kiro ndaba. This constitution is the supreme law of Uganda and shall have binding force on all authorities and the persons throughout Uganda. If any other law or any custom is inconsistent with any of the provisions of this constitution, the constitution shall provide, and that other law or custom shall, to the extent of the inconsistency, be void. Kati munyomola semateeka wa Uganda. Kati akakawaayiro koyogeddeko kano akawaayiro ako kenyini ke kakugambye. Bw'osomera ey'ensanvu mu omwenda teteekanga Futu Soja yenna kubeera mu Parliament. Kati gw'alina endowooza yo ng'olowooza nti mu Parliament wasobola okubaayo Futu Soja, ono ssemateeka gwe gwagambye nti eyo endowooza yo nfube fufulufu era tejjanga kukola ki kubeerawo. Beera fo we tuli wano twetaaga ababaka mu Parliament ng'omulimu gwabwe omukulu gwakuteesa era twalibadde tutunuulira. Era nasanyukidde nnyo abataddewo debate mwe gye mwakuritisize nze. Omanyi lwaki mugikuritisize nze? Kubanga mwabadde mulowooza nti Futu Soja wammwe ajja kukola bulungi naye gwamusinze. Nze kati Matiya Sekanjako siyinza genda nawe mu mpaka za misinde okujjako nga ndina ekizibu ku mutwe. Kubanga oli mukadde. Nze nange nekkiririzaamu we nabeera ku myaka gyo nga nziruka byalo. Kati ku myaka gino 5 n'okusoba ng'oŋŋamba nti ngende misinde naawe. Tekisoboka. Kakati gwenyingira otya mu debate ne munnamateeka nga omulimu gwe. Kati kibiina kyo. Ekibiina ensobi gye kyasosokolo teyabadde ensobi. Anti kankubulira ensobi gye kyakoze. Kyabadde kitegeeza. Bwe bagamba kati katugeze nga bagambye nti ku bimu ku bigenda okuyisaawo omubaka oba omuntu okukiikirira wano ateekwa okuba nga amanyi okukozesa kamera. Kati nange sendamu Sewandajja olw'okuba nkozesa ey'oku ssimu yange nga nange neetaba mu mpaka n'oli omwana. Ekyo mba ngenzeemu nga nkimanyi nti oli yagenda okumpangula. Kubanga eby'okuzuuminga yabimanyi. Simanyi olina gy'oyisa ati muwe ki? Muwe close up. Kati ebyo nda sina kyentegeerako naye oli abimanyi ebya close up. Era amanyi ne bwagikulozinga. Amanyi n'ebya zoom. Amanyi n'ebya ye abitegeera. Kati nze bwe ntandika okwerowooza nti nja kuwangula oli mu kazannyo ke aba alimba. Era nze mbadde ndowooza nti mmwe mwenna abataasoma mateeka nga temwasoma byanfuna. Ensonga zino ez'okugenda mu Parliament mwali zitulekedde.
mwe bannamawulire lwaki nkugamba ne musigala mu kugasaka. Mu parliament waliyo obukiiko kati waliyo akakiiko ka ICT akwetaaga omuntu omukugu mu bya ICT. Okitegedde? Waliwo akakiiko ka human rights. Keetaaga ndowooza bannamateeka abaasoma ebyo. Waliyo ati oyogedde bwoti ti mu parliament waliwo akakiiko ka ICT n'ogamba nti keetaaga omukugu mu ICT. Togambye nti keetaaga abakugu mu ICT. Ogambye keetaagamu era omukugu kwali kano kakakiiko y'omukugu kubatunuulira bintu ebyo n'abitaputa bo ne babissa mu nkola mu ngeri y'olulimi olw'amateeka. Obutikitiki Wandaji debate wagirabye otya tumaliriza. Nze nagisanyukidde nnyo kubanga kandidate wange yakoze bulungi nnyo era yalaze abalala nti wali wamukira mu bonna. Era y'ensonga lwaki ndowooza nakati ndowooza nti ye y'ensonga lwaki bakyaganye n'okulangirira ani agenda okuvuganya gwe bawadde kaadi kubanga gwe babadde bateebereza okuwa kaadi ebintu byamutabuseeko. Bwe babutamuwa kaadi naawe gwowagira ebintu byamutabuseeko. Teyitandala kujja independent kuba tajja omulagira ngaani olw'okwambala ttayi emyufu ofuuse wa NUP. Nebananga abantu ba Museveni mutufuukidde ekizibu wamma banyabo ne basaba abadde batulaba era batuwuliriza okojja wange ayingidde mu firing line sijja kumukubirayo kamusonyiwe naye mwe balotuwuliriza bino bye twogera bigambo byaffe. Naye nsaba nnyo mukkirize okuwuliriza gye mutayagala kuwulira. Bantu banyiize nnyo nti lwaki natudde ku seeti emu ne Tia Amale. Banyiize nnyo nti kubanga Tia Amale yantyobodde nga nedda ekyo nakikoze nkigenderedde. Nayagadde okulaga ensi abaana bano bwe bafaanana. Ffe we twakulira nze kati nganze gwe oli muto ku nze nina n'abaana bakusinga obukulu naye ekitiibwa kyenkuwa omanyi lwaki nkikuwa kuba gwe sekanjakko. Eyo enkula gye baatukuza naye oleka ninze akakima neddira akakima kana akekongakonga bwe kati nga noonya benzi nkaagalako ki naye nze mpulira buuzi nti oyo sekanjakko. Wonna wabadde osinzira okubeera nga otulaba Sentamu Ssewandaji ebye tebiggwa obudde bwebwo Ssewandaji sawa namba twogedde ebigambo ku nsonga ez'enjawulo naye tulina isu gye tugassemu awo y'abaana olayika oli ate mukugunju mu nkuza y'abaana nnyo kati waneeno omanyi bw'obanga katugambe okuproducinga programu ya TV oba radio baki olina okubeera nga oli ng'ogyeko kuba nti owuliriza radio yo oba TV eyo olina okubeera nga oli mukujjukujju okuleka nti osobola okuwuliriza abantu ab'enjawulo ennyo era kati nze Ssewandaji mu okubafuna nabawuliranga ku radio nate munange era gwotugabidde n'abalala naye abalala bo tebamanyi nti gwobatuwa balemererwa okwidentifyinga nti omusajja ono ajja kukola ki byayogera ku radio singa muteeka mu kamera ne twogera kubanga kati YouTube terina limited so tusobola n'olikodinga essaawa 4 nti ngezaako nnyo okuga nti kampuliriza ono omuntu ali mu sensa asobola okuyamba bannansi teetaaga kuwuliriza eddakiika 10 eddakiika ezo ozotegera nti Sentamu Ssewandaji bw'omuwa abantu bw'omuteeka mu parliament butereeva ajja kukola omulimu ogw'amaanyi. Omusajja yantunatunurizanga naye musajja gwe lwaki togenze n'osoma amateeka n'ogenderawo namugamba nti omutwe sirina mboga neetaagamu ka facilitation katono nnyo gwe kasita okateekawo bwoti n'akateekawo. Wonna wabadde osinzira okubeera nga otulaba Sentamu Ssewandaji olunaku olwaleero bwe tutambule naye bwe tutyo tujja kutandikira awo olunaku olubeera. Onoonya ettaka mu bitundu by'Entebbe olituuseeko katukwanjulira estate yaffe empya Entebbe abayita babiri Kabale Estate eno Masavu Meerere ku miliyoni 7 enejjudde enkulaakulana wamu n'oluguudo lwa kolansi olutuukira ddala ku estate amazzi amasannyalaze byonna mu ebiri gwe naayagala okuzimba estates wamu n'ennyumba z'abapangisa biiru yeeno ate Galuga Bukaaya eggwawo lwa Buwoomi ku miliyoni 65 zokka eno eriraanye amazzi olwo ne tukuleetera Nkozi Town Estate ku miliyoni 5 zokka ssaako Nkowe Estate ku Hoima Road ng'osasula miliyoni 25 zokka. Ploti zonna ziri mu bipimo 5 ku 10. Jangu ku Everett Real Estate tukuguze ettaka ery'ekyapa. Okumanya ebisingawo jangu ku Everett Real Estate Entebbe Road Kasenyi Stage oba kuba ku ssimu noti 7 noti 5 21 71 37 ne noti 7 7 noti 31 71 noti 0.